tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe, tumwebaza olw'ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumuwanjagira okutuula mu nkiiko ze tutatuulamu, okutuuka mu bifo bye tutasobola kutuukamu, okubeerawo eri abo abategeka obubi n'obulimba. Era tumuwanjagira bulijjo okubeeranga waggulu waffe, okutunuulira ebigere byaffe, okubeeranga mu mugongo gwaffe, okulaba ebyo bye tutalaba, okuyimirira ku lusegere lwaffe, okutunyweza nga tunafuwa, ate okubeera mu maaso gaffe tusobole okugoberera ebigere bye. Era twongera okumusaba okubeera eyo gye tutasobola kubeera, gye batuteerako ebigambo eby'enjawulo ebitaba birungi. Bulijjo ayongerenga okutusaasira era abeera omuwolereza waffe. Oyo Katonda yatonda ensi eno n'okujjula kwayo, eyateeka emyoyo gyaffe emibiri gino era agiinako obuyinza, era omuyinza wa buli kantu, atusaasire kyokka atunyweze. Tusaasira bannaffe abayita mu kiseera ekizibu era abayita mu kiseera ekisoomooza. Teri amanyi kye muyitamu, era tetusobola yadde okutegeera kye mutegeera, naye kye tukkiriza kye kimu nti ye ntandikwa ate era y'enkomerero. Kale bwe tusanyuka tumwebaza, bwe tukaaba era tuddukira gy'ali ataase. Abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda. Si mmwe musinga abalala era si mmwe musaanidde okusinga abalala, wabula nammwe mufunye bufunyi kisa kya Katonda n'abatunuuliza amaaso ge ag'ekisa, mmwe dimansi eno n'ebatambulira bulungi. Twongera okuyita mu puroguramu eno okuyozaayoza nnyini nsi okutuuka ku mazaalibwa ge ag'68. Era twebaza Katonda lw'obulamu bwe n'obukuumi bw'amuwadde, ate ne twongera okumuteeka mu mikono gye, okwongera okumuteekako ekisa kye n'okwagala kwe, ate era n'okubajjukiza ku lwawangu mu dimansi eno ye Sande tujja kukeera mu Lubiri Emmengo, ate tusimbulwe mu Misinde nga twongera okujaguza amazaalibwa ge, ate nga bwe tulwanyisa endwadde zinnamutta. Olwaleero enzingu ziweredde ddala 15. Olwaleero lwa Wamunyi mu zzooba eryakafummula mpawu mu ddaaza lino erya Mukama waffe 2023. Mbaaniriza mu puroguramu Manya Kyoli, manya omulimu gwo, nange Simooni Ssenkaayi basajja ssubi. Eryo erinnya lyange nno batono abalitegeera era abalimanyi, naye oli bw'aliwulira amanya nti yenze. Njagala okuyita wano okwongera okunyweza eddoboozi ery'okunyweza abaana baffe, mukuze abaana bulungi, kubanga abo y'ensi eddako. Era ensi ennungi oba ensi embi esobola okumerera mu bo. Bwe baali batondebwa abaana abo nga bwe mubalina, eyabatonda yatonda bulungi, naye bo ttaka
ettaka lisobola okumereramu buli nsigo, embi n'ennungi. Kale mutaase abaana bammwe ebiseera ebiddako nga mubakuza bulungi era nga mubalambika mu makubo ge bateekeddwa okutambuliramu, mubabuulire kye bali n'omugaso gw'ekyo kye bali. Mubabuulire nti newankubadde be ba Simooni naye be ba Ssenkaayi, era bakitegeere nti teriiyo Ssenkaayi mu Merika, teriiyo Ssenkaayi mu Falansa. Ssenkaayi abeera wano. Ne bw'omusangawa n'akugamba ye Ssenkaayi, omanya bumanya oyo ava eno. Kale mubategeeze nti ekibafuula kye bali mu nsi kyekyo ekitambulidde mu bo okuviira ddala emabega ku ntandikwa y'ensi zaabwe. Bwe banaakikuuma ne bakitegeera, mujja kusobola okuggyamu eggwanga eddamu. Bwe tuba tusaba tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi. Mu Lungereza tukozesa ekigambo exactly, nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ntera okugamba nsimbi ono nti nze bwe ntuuka awo amaanyi ganneeyongera era ne ganzigweramu awo, ate nga gajja mu bungi. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kitegeeza ki? Kitegeeza by'oyagala bikolebwe wano mu nsi erabika nga bwe bikolebwa, nga tewali n'ekimu kikyuseeko. Era mu Luganda bakozesa ekigambo nga bwe bikolebwa mu nsi eterabika. Ekitegeeza nti ebikolebwa mu nsi erabika bibeere nga byebyo byennyini ddala ebikolebwa mu nsi eterabika. Bwe gunaaba bwe gutyo, ensi esobole okubeera nga bw'oyagala ebeere. Ekitegeeza nti eneeba nnungi, teebeemu bantu bange, teebeemu bantu babi, teebeemu bantu ba biiso, teebeemu bantu balimirira balala, teebeeremu bakumpanya, teebeeremu banyigiriza balala, era teebeeremu abo abagezaako okuggala enzigi z'abalala. Yamanya nti bwe gunaabeera bwe gutyo, ffenna tunaaba basanyufu. Buli muntu anaasobolanga okuggyayo ekyo kyali n'akikola awatali kuvvuunulwa bulala, awatali kulabwa bulala, wabula olw'okuba nti buli muntu awaayo ekyo kyalina, ensi olwo esobole okubeera ennungi nga ye bwe yagiteekateeka. Kakati kiki ekitulobera okutegeera ebigambo ebyo? Nti amakulu ge yali annyonnyola bali abayizi be, yabagamba nti mukaabirire nnyo Katonda abawa ekisa n'okubikkulirwa, ebikolebwa wano bibeere nga byebyo byennyini ebikolebwa eri. Ekitegeeza nti tubijje eri, tubiteeke wano. Ali wano yayina kwebuuza, nze atatuukangako eri, ntegeera nti ebikolebwayo mbikole wano. Era mmanyi bangi era basobola okukyebuuza, naye nabali bakyebuuza ne bamubuuza ebibuuzo nti naye ggwe ayogera ku bwakabaka bwo tubusanga wa? N'abagamba tebabagambanga nti buli wano oba mujje mu busange wano, ababayitanga nti buli wano. N'awunzika ng'abagamba nti naye buli mu mmwe
ekitegeeza nti temunoonyeza walala wabula munoonyeze mummwe. Kaakano bw'obanga osobola okutuula gy'otudde n'oba ng'owulira eddoboozi lino si ggwe awulira, wabula ekitundu kye ekyo ekitudde mu ggwe ekiramu kye kikuleetera okulowooza nti oli mulamu okusinga abalala. Olumu kye kikuleeta n'okulowooza nti osobola okuteekateeka obubi obw'abalala. Naye kye kitundu ekikutuddemu ekiwulira kaakano bino bye njogera, ekisitula omukono gwera ekitambuza akugulu kwo, kubanga eno yonna ennyama gye tuyina suuti etambuzibwa ekiramu ekiva ewuwe. Kitegeeza nti ebikolebwayo waali badde osobola okubimanya ng'otudde butuuzi awo nga weefumiitiriza bwefumiitiriza. Buli muntu ali eyo yali badde asobola okutegeera ekigenda mu maaso nga tatunuulidde biri bweru wa bulamu bwe, wabula ng'awuliriza ebyo ebiri mu ndamu ye. Naye olw'okuba tutendekeddwa kunoonyeza bweru wa bulamu bwaffe, kye tuva tutazuula mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Bino bye tutunuulira, manya ky'oli, ekyo ky'oli teri mulala akiri. Kyova olaba mu nsi teweetaaga kuwalana mulala, teweetaaga kulwanagana na mulala, teweetaaga kutegekera bubi mulala, kubanga temufaanana. Embalayo, DNA print yo ndala nnyo. Ne bwe nkola ntya sisobola kukola nsimbi kyakola, ne bwe mba njagala nnyo sisobola kubeera oli kyali, kyokka ate era naye ne bw'aba ayagala nnyo tasobola kubeera ekyo kyendi. Ekitegeeza nti mu nsi omuntu amaze okutegeera ekyo aba afunye ekkubo lye mu bulamu. Waba tewakyali nsonga emuleetera kuziba makubo ga balala, waba tewakyali nsonga emuleetera kulimirira balala, kulwanisa balala, waba tewakyali nsonga yonna emukozesa bubi eri abantu abalala. Bw'osanga omuntu akola ebyo omanyirangawo nti tamanyi kyali. Omuntu amanyi kyali abeera amanyi kyali. Ekitegeeza nti oba tokyalina ky'osobola kumugamba. Bye tulwanagana nabyo mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo, twagala nga tusaba Katonda atuwa ekisa okuyita mu bigambo bino abantu bategeere kye bali. Tetusobola kukola biri mu nsi eterabika tubikole mu nsi erabika nga tetumanyi kye tuli, kubanga okumanya ky'oli gwe musingi gw'obulamu bwo. Kyova olaba nti ekitawaanya ennyo abantu, ekisinga okututawaanya mu nsi, kwe kutandika okulowooza nti abatambula batambulira mu makubo gaffe. Kino nkikuddiramu wano, bw'oba okiyiga kiyige. Teriyo muntu agenda kuyimirira mu kkubo lyo, teriyo muntu agenda kutambula mu kkubo lyo atambula olugendo lwo, taliyo. Gwe wayitibwa okukola ky'oteekwa okukola, nange nempitibwa okukola kye nteekwa okukola. Kyova olaba teri kirala kye nneegomba. Bye nneegomba kye kino kyokka kye nkola, kubanga ekintu ekinzijuza era ne kimpa essanyu n'obukkakkamu n'obumativu, newankubadde mba sifunye yadde omutwalo oba 1000, ekimpa essanyu n'okumatira kye kino kye nkola. Teriyo birala bigenda kumpa ssanyu. Naye okutuula wano n'enkola ekyo kye nayitibwa okukola kye kinzijuza, kye kimpa essanyu. Kyova olaba essanyu sirijja mu mmwe abasindika obubaka nga mwebaza. Essanyu liva mu nze olw'okukola ekyo n'empulira ng'ekyo kye nkola kye mbadde nteekwa okukola. Obwakabaka obwogerwako butudde mu ggwe nange. Buli muntu ng'ategedde
ekyo ekitudde mu ye. Ne bw'agenda kugula kusoma kitabo aba asoma ekitabo wabula nga kijjuza ekyo kyali. Ne baba mwana n'agenda mu ssomero okusoma aba asoma naye nga byonna by'asoma abiraba bikola amakulu olw'okuba bikwatagana n'ekyo kyali. Ne bwe kuba kugenda ku yunivasite kwali badde kusinziira ku musingi gw'omwana ekyo kyali. Ekireetedde abaana n'abantu okusoma ebitakwatagana na kye bali kubanga tebazudde era tebayambiddwa kutegeera kye bali. Yali mu Russia bamuyita Plutarch. Yagamba nti young people are not teens to be filled but rather torches to be lit. Abaana abato si mikebe nti gyetaaga kujjuza wabula torch ezeetaaga okuteekako. Yali ayogera ku baana abarasha naye ekyo bw'okikomyawo kyogera ne ku baana abaffe. Abaana abasoma mu masomero si mikebe nti gyagenda kujjuzibwa wabula torch ezagenda okuteekebwako. Kyonna kye bali ne kye bateekwa okubeera mu nsi kitudde mu bo. Ekitegeeza nti omusomesa omulungi si y'oyo asomesa essomo lye ly'asomesa wabula y'oyo akwanaganya essomo lye ne bino ebiyamba abaana okuzuula n'okutegeera kye bali. Ekyo kisobole okubafuga n'okubakulembera okusoma ennyo n'okukola ennyo kubanga okukola ennyo n'okusoma ennyo kiteekwa kufubuutuka mu mwana so tekiteekwa kumuteekebwamu buteekebwa. Kyalimu mwekiri kiribaamu okutuusa lwaliva mu nsi eno. Nga twakava mu mazuukira tusaba Katonda atuwa ekisa obwakabaka bwe buzuukirire mu ffe. Gwe nange tukole ebyo ebikolebwa mu nsi eterabika tubikole mu nsi erabika. Bwe tunaakola tutyo tujja kuba tuleese obwakabaka bwe ku nsi kubanga missoni ye enkulu yali yakukubisaamu kukoppa, yali yakwekoppa eri gyali byonna ebikolebwayo bikoppebwe wano. Tubeere nga tutambula naye nga tetwawukana na buteeketeeke bwa Katonda waffe oba bwa butonzi bwaffe. Kyemuva mulaba lwaki amawanga agasigadde gakula. Erimu ku ggwanga kati eridduka emisinde emiyitirivu ennyo mu kukula ye India. Bwe basindika abaana baabwe mu Bulaaya ne mu Amerika okusoma, bwe bafuna amagezi ago bwe badda ewaabwe e India tebakyusa tebatta gaabwe, baddira gano ne baganyumunguza ge bafunye okufaanana bo kye bali era ne bagakozesa. Abachina bwe bakola, Abajapaani bwe bakola, Abawarabu bwe baakola. Ffe bwe tugafuna tusaanyaawo era ne tuwoza ge twalina ne tulowooza ntunaazimbira ku gatali gaffe. Tekisoboka. Emyaka 9 emabega 8 twalina bakaweesa ne bakaweesi. Kaweesa abawante, kaweesa ndowooza wafumbe. Baaweesanga ki era baali lwaki bayitibwa abaweesi? Amannya gaafubuutuka mu kuweesa ebyuma omuli amafumu, obwambe n'ebintu ebirala. Wabula bukyanga tufuna kumanya na kutegeera okweru. Ani akyamanya ejjinja bajjajjaffe mwe bajjanga ebyuma? Ekitegeeza nti okutegeera okupya kwali badde kusimba amakanda mu kutegeera okwaliwo kusobole okukulera tusobole okukula. Njagala okubeebaza okuliza puroguramu eno. Njagala okubeebaza okuwaayo ekiseera buli ku makya ne mutega era ne muwuliriza. Mbakubiriza
mugende ku YouTube teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe mu program manya kyoli extra gye tukolera, gye tugaziyiza ebigambo bino, era tujja kubigaziya ne dimansi ejja. Mu nnaku ezo eza dimansi tuteekayo okusomesa kuno okwenjawulo nga tugaziyiza ebintu bino. Mugende mukubirize abaana bammwe, tubyogera mu Luganda, babiwulire era bikkalire mu myoyo gyabwe, basobole okubeera abaana ab'enjawulo. Bwe babitegeera nga bakyali bato, we balituukira mu myaka gyaffe, bali baba kitalo nnyo okutusinga, anti omukulembeze y'oyo afulumya abantu abamusinga. Era omukulembeze yenna bw'alaba abaana be nga bamaanyi okumusinga, tanyiiga, tafuna bujja, wabula afuna bufunyi ssanyu olw'obuwanguzi bw'abatuuseeko mu nsi. Kubanga oli yagamba, bwe ndigenda mujja kukola ebisinga ku bye nkoze. Singa yali mukotoggezi yaligambye bwe nnaagenda ne bye mbadde nkola bijja kufiira awo, nammwe temulisukkaawo. Wabula yabagamba bwe ndigenda mujja kukola ebisinga ku bye nkoze. Kaakano ndi Uganda mu Buganda, naye nze Simooni neeno teyatuukayo. Lwaki? Kale tuteekwa okuyigira mu bintu bino tubitegeere. Gwe bwe bawulira nga bikuyiseeko, omwana wo bamuzzukulu wo ategeka leediyo kano agende ku kifo ky'okubeera ku data nga avuma oba alaba abavuma oba nga akola ki. Bawulirize ebintu bino bisobole okubumba ensi empya etudde mu bo efubutukeyo. Musobole okutusindikira obubaka ku Watsapp 0757 23 7943 noti 75 23 79 43.